Okay, webalire ddala madde nkyatunulira abasajja wano muganda nge Shafiq Embirizi MD oba CEO wa SBA nga nti kati awo kyemukoze BBS nze wendi mwebalire ddala muganda nge Sebunya Frank mukozi bunafu wano ku BBS Telephone ono ali mu sports aga nti kwolo boli awo mpira gonna ogunaabawo ajja guweereza live nkugambye nti gobeera steady tugenda kubeera mu Guillaume ekinoni very soon omwezi ogujjanga gutandika tuyinza n'okujja ku Lwokutaano lusooka omwezi ogwo Titanic tugenda giggulira waawo bwe kataligira tuyinza n'okufuna omupiira wakati w'abakozi ba BBS ate oba oli awo n'abasuubuzi b'ekinoni ne ttiimu yonna okuva mu bitundu ebyeyo waliwo baganda bange abali e Kasijjagirwa mwebale nnyo mwebalire ddala Hassan ali wali ensangi mu bbaala ya Siiko mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga temuva ku BBS Telephone tukyali ku bulamu bwa abadde Nnaabakyala wa Bungereza nkugambye nti kakati abadde omulangira Charles ye kabaka owa Bungereza ku lwaliro abadde omulangira kati ye kabaka naye agenza okujja ku Namulondo nga myaka gyejo 7 n'omusobyo tulinze bulinzi kulaba bwe bigenda okutambula nagenza okuwunzika nga tukulaga obulamu bwe n'amawanga gabadde akulembeddeko ebbanga ly'amaze njagala oba oli awo tutandikirawo ekitundu ekyokubiri. Njagala tutandikire we twakomye nagenza okuwunzika nga gamba nti omukyalo ono kati gwe tugamba nti omugenzi Nnaabakyala Queen Elizabeth yagenza okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'alina amawanga 15 agakyali wansi we era nga yagakulembera era nga gamuyita Nnaabakyala oba Queen naye kino tekitegeeza nti olw'okuba gabadde gamuyita Nnaabakyala kabaka Charles azzeeko owookusatu kubanga mu mateeka g'obwakabaka bwa Bungereza oli bw'avaako wadde ngo nabeera tannatuuzibwa mu butongole naye afuukirawo kabaka King Charles owookusatu wadde ng'oli yabadde akulembera amawanga gano naye tekitegeeza nti kabaka Charles kati agenda naye gakulembera galina okuddamu okutuula gasigala gali royo eri Charles oba nedda wadde nga tewaliwo ggwanga nnyo lisuubirwa erigenda okuwakanya amawanga ge twogerako ku lwaliro agabadde wansi wa Queen Elizabeth gabadde amawanga 15 nga galimu abantu abali mu bukadde 151 nga ne Bungereza kweri twagenza okuwunzika nga kugambe eggwanga erya Antigua and Barbuda lirimu abantu 9,300 eryo libadde wansi we tugende ku Australia abantu batunenya babadde bakimanyi nti Australia Bungereza oba Nnaabakyala wa Bungereza yabadde alitwala ku bantu obukadde 26 genda ku Bahamas 48 Bungereza Nnaabakyala yabadde agitwala tugende ku ggwanga erya Belize lirimu abantu 40 Nnaabakyala yabadde alitwala era nga liri wansi we Canada abasinga gye bakuuse nnyo ku ggwanga erya America kubanga Canada ne America oyinza obutabyawula enkola zaabwe n'ebiringa ebyo ne ssente era bangi bajja kwebuuza nti kijja kitya okubanga Canada Nnaabakyala wa Bungereza yabadde agitwala naye ng'ate ssente bakozesa pound kubanga Canada ekozesa dola Canada erina dola etali ya America era dola ya Canada eri wansiko Canadian dollars eri wansiko kakati Canada ku bantu obukadde 38 n'omusobo ebadde wansi wa Nnaabakyala Queen Elizabeth era nga bwayogera tebaddamu bwe tuva ku Canada tugende ku Grenada erimu abantu 12 n'ekitundu bali awo 12 ekitundu si bangi naye nga ggwanga naye nga liri wansi wa Nnaabakyala tugende ku Jamaica nyina gwe nali mpakana naye gagamba naye Jamaica teyenkana nga Uganda Jamaica obungi bw'abantu obuli mu Jamaica bugeraageranye Kampala esinga Jamaica abantu yes kubanga Jamaica erina obukadde 2,85 kati Kampala ya bukadde 2 Kampala eri mu bukadde 4 bango gigasa abasulamu n'abakoleramu kati Jamaica gibalira obukadde 2,82 oba 83 kwawo kakati bwe tuva ku Jamaica tugende ku New Zealand ya bukadde 5 naye naye badde wansi wa Nnaabakyala wa Bungereza Papua New Guinea ey'obukadde 10 naye badde wansi wa Nnaabakyala wa Bungereza tugende ku ggwanga erya St Kitts and Nevis lirimu emitwalo giringa 4.5 nalyo nga bali wansi wa Nnaabakyala wa Bungereza lwaki gamba nti babadde tetumanyi oba banasigala bali royo ne ku kabaka Charles
eyafuuse kabaka tetumanyi oba banasigala baliro Yesu kakitegamba nti babadde bali wansi wa Nnaabakyala. Kati St. Lucia lyerimu ku mawanga obuuza nti erimu abantu babeka. St. Lucia erimu emitwalo giri 18 bali awo 18 17 kitundu bali awo St. Lucia. Bwe tuvaawo waliwo eggwanga lye bayita St. Vincent and the Grenadines lirimu abantu bali mitwalo nga 10 awo. Eryo eggwanga erya St. Vincent bali nga 19 kitundu 11 betoloolerawo kubanga abasinga ababeerayo balambuzi bagendayo ne bakola ki ne bavaayo. Genda ku Solomon's Island yona gibagamba. Solomon's Island kazinga naye ng'ate keetwala era kalina n'obukulembeze bwako kalimu abantu kubayo basoba mitwalo 7 babadde wansi wa Nnaabakyala. Tuvalu eryo ggwanga eryetongodde erina bukulembeze naye nga liri wansi wa Nnaabakyala wa Bungereza era twale lye eryo lirimu abantu 1,1000 gwanga 1,1000 ndowooza tugigerageranye nani nakulabye nakulabye basukkamu nsangi basukkamu bubala abantu bonna n'abaana mpozi mu mubala balonzi. Bwe tuvaawo tugende ku Bungereza gy'abadde akulembera abasinga gye babadde baga nti Nnaabakyala wa Bungereza wabula n'amatwala alala nga bwe ngagambye. Kati be bantu Nnaabakyala batwala naye nagambye nti ku mulembe gwe alabiddeko enkyukakyuka nnyingi omuli okukkiriza amawanga ag'enjawulo n'agawa obwetwaze n'atakoma gawa independence ne gafuuka republiki kubanga agamu ge twogeddeko eri gali independent but under Bungereza oba ntegeraganye gali independent era galina ssemateeka galina ne ssente galina ne anthem galina ne fulaga galonda n'abakulembeze galina ne parliament naye nga gali wansi wa Bungereza tegafuuka nga republiki. Kati mawanga agafuuka republiki Uganda mweri ku mulembe gwe njagala tandikira ku ggwanga erya Barbados efuna obwetwaze omwaka 1966 bwe mbaseerabidde wakati awo naye okufuuka republic efuuse republic mu 2021 nekkiriza nti kati genda weetongodde mu buli kimu. Tugende ku Fiji yafuna obwetwaze mu mwaka 1907 nefuuka republic mu mwaka 1981. Tugende ku Gambia wano ku lukalu lwa Africa Gambia efuna obwetwaze 1965 naye okufuuka republic omwaka gwa 1907 maanyi ga Nnaabakyala wa Bungereza. Genda ku ggwanga erya Ghana bulinga ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokusatu omwaka 1957 bakuza okufuna obwetwaze independence yaabwe Ghana naye okufuuka republic nti kati tubawadde obwetwaze naye era tukibateeredde nga Uganda bw'ogiraba. Uganda yafuna obwetwaze ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'ekkumi omwaka 1962 naye okufuuka republic teyafuukirawo efuuka republic nga 9 omwezi ogw'ekkumi omwaka 1963. awo kibayita ebyafaayo. Kati bw'otunuulira Guyana njigambye tugende ku Guyana efuna obwetwaze mu mwaka 1966 naye okufuuka republic omwaka 1907. Ne wano Kenya twagisooka okufuna obwetwaze tulaba tusukkako okufuuka East African Giant wadde ngaliwo abataagala kiwulira. Kenya twagisooka okufuna obwetwaze naye tusinze okukulaakulana. Obuzibu oba buvaawa nze naawe naye bwefuna obwetwaze mu Desemba wa 1963 nga 12 era ennaku z'omwezi ze zimu nga wayise omwaka gumu kwe kufuuka republic mu 1964 kwe kukyusa obukulembeze nti kati abadde atudde wanaakyuse kati parliament yabaddemu bazungu tukyuse si kukyusa bukyusa mulundi gumu nedda. Kati okufuuka republic ze zimwe ze zibaawo ono gavana abaddewo kati tumuzeeyo gavana Hokoheda adde wano bwe bityo. Tugende ku ggwanga erya Malawi nalyo okufuna obwetwaze mu 1964 n'okufuuka republic mu 1966 mulembe gwe kubadde kusalawo kwe. Tugende ku ggwanga erya Malta yafuna obwetwaze mu Septemba wa 1964 n'efuuka republic mu December wa 1979 nga wayise emyaka 10. Tugende ku Mauritius efuna obwetwaze mu 1968 naye okufuuka republic mu 1992 awo wonna yasigala ekyali wansi wa Bungereza naye ng'ate eggwanga eryetengeredde.
bwe tugenda ku Nigeria gye tumanyi Nigeria yamala ebbanga lyali lya myaka 3 nga tefuukanga republic naye ng'efunye obwetwaze kubanga jjukira Nigeria efuna obwetwaze kusa independence yayo ya December. Nigeria ya December bwe mbaseera ennaku zomwe sizijjukira naye ya December efuna obwetwaze mu 1946 naye okufuuka republic Nigeria October yalumu October njijjukidde Nigeria yalumu October 1946 era republic yayo okufuuka republic efuuka lumu October 1963 nga wayise emyaka 3 Pakistan lyali twale lya Bungereza efuna obwetwaze mu August 1947 wabula waite emyaka gyali 9 kubanga yagenda okufuuka republic mu 1956 Rhodesia mwogera Zimbabwe Rhodesia efuna obwetwaze mu 65 naye efuuka republic mu 1977 Sierra Leone yafuna obwetwaze mu 61 nefuuka republic mu 1971 genda ku South Africa naye tosobola gireka mabega tugende ku Tanganyika gye tugamba Tanzania Trinidad and Tobago naye eri omwo gabadde maanyi ga Queen wa Bungereza tugende ku Uganda eyafuna obwetwaze ogenda okufuuka republic nga 9 1963 Nnaabakyala omuntu gwo nagambye nti yabadde akyasinza okulwa ku bukulembeze obwa Bungereza obw'ennono obwa Kabaka naye bwe tuba nga twogera ku basinza okukaddiwa abasinza okukulembera ne bakaddiwa bwe tuba nga twogera abasinza okulwa mu nsi yonna tujja kwogera ku King Louis XIV naye bwe tuba nga twogera abasinze obukadde okulwako nga bakadde tujja kwogera ku musajja Bumibol Adradeji. Bumibol Adradeji yafa 2016 yali kabaka wa Thailand. Oyo yafa 2016 yafiira ku myaka gyali 88. Ono Nnaabakyala wa Bungereza gwe twogerako okimanyi nti yali basaba minisita 15 ku mulembe gwe abakulembedde Bungereza. Alabi basaba minisita 15. Nnaabakyala abantu olulyo lulangira n'obwakabaka bwa Bungereza tekyabaguddeko bugwe nti Nnaabakyala afudde tulabye nnyo nedda babadde bakimanyi nti sawa yonna agenda era bassawo kye batuma Operation London Bridge. Operation London Bridge bagiteekawo ng'enteekateeka zonna mwe zigenda okuyita nga basinzira mu lubiri Buckingham ne Bungereza okusalawo buli kimu era ne bagamba nti ng'abakopi tebannamanya oba ntegerekesa nange mba neetwalidde mu si kivumo ng'abakopi tebannamanya balina okusooka okutegeeza Ssaabaminisita. Kati jjukira Ssaabaminisita aliko Liz Truss ono abadde yakalondebwa ekyo mukijjukira bulungi. Boris Johnson ng'avuddeko okulekulirwa Liz Truss n'alondebwa abadde yakamukakasa n'omukakasa wayise lunaku terwabadde lumu nga maze okukakasa n'asikamu. Kati nga bagati balina okusooka okumutegeeza era baseetingawo ne layini erisekiwa ng'abantu ba bulijjo tetugifuna nga ne bw'oba ogamba kutaapinga oba kuhaakinga togenda gifuna okuwulirirako obubaka obwa Nnaabakyala afudde. Yali si yakwogererako bigambo nti halo njogera ne gundi nti kakati amawulire gennyina si malungi wooli tewali aliwo tewali akuwulira nedda. Baateekawo ebigambo 4 ebibise Nnaabakyala eri abakungu naddala Ssaabaminisita Liz Truss. Ebigambo byabadde London Bridge is down. Era olwawulidde ekyo n'amanya nti agenze. London Bridge is down. Jjukira ku mulembe gwa taata w'omugenzi kati Kabaka George ow'omukaaga baakozesa ebigambo byali 3 Hyde Park Corner okubika bagamba Hyde Park Corner
ono bakwesezza ebigambo bina London Bridge is down olw'ensonga nti operation gye basawo b'enteekateeka ze basawo baasituma operation London Bridge okukoleramu enteekateeka na bw'aba agenze ki ekigenda okuddako. Ojja kwebuuza nga mmaliriza olwakadde akantwala nja kukomawo ku lwokutaano olujja nkumenyeremenyere Nnaabakyala ono yaani abadde azitowaani ayini azitowa atya ebyobugagga bye bibadde bitya atuula atya ku Namulondo okimanyi nti kataafiire mu Ssematalo maama we abakulu nga bagamba nti abaana bano tubafulumye Bungereza tubadduse tubatwalewa ebweru olutalo nga luyinda kubanga Bungereza yali ekubwa ku mulembe ogwo ng'ekibuga London bakikuba buteddeza ate nga bali London kati nga bagamba tubafulumye. Maama waabwe n'aga nti okuva wano nga nange nkola ki ŋŋenderako kyokka nze okuva wano sireka kabaka mabega kabaka George taata woono Ssematalo ng'ayinda nti nange okufuluma Bungereza mpozi nga ŋŋenda na kabaka kyokka kabaka nga tasobola kufuluma aleka olutalo olwali luyinda yavuga nti abaana bange tebajja kundeka wano ate nange ogenda sisobola kuleka kabaka wa mabega ate ne kabaka mukimanyi bulungi tasobola genda ng'olutalo luyinda era omukyalo oyo yali muzira Elizabeth Queen Mother maama woono yali muzira kakati tujja bikuwa ndoza ku lwokutaano olujja na biki afuuka atya Nnaabakyala kijja kitya okubanga yali asobola n'obutalya bwa Nnaabakyala kubanga taata we jjukira yali wakubiri Edward yali waawo taata we nga wakubiri kati ng'oli ate naye yali asubirwa okuzaala awo tujja kutuukawo ensonga ezo mpanvu naye mujja kwebuuza nti omulangira Charles afuusinga obungi nga tegikyawandiika nti Prince Charles nga giwandiika His Majesty the King mu lunaku olwo nga giwandiika His Majesty the King yagambye the death of my beloved mother Her Majesty the Queen is a moment of greatest sadness for me and all members of my family. Okuviibwako kwa Nnaabakyala mawulire ga nnaku kunyolwa gyendi ne famire yonna tetukomya kubeera ffe wabula n'amatwale gabadde atwala n'amawanga agali mu luso olumu ne Bungereza era ganyolwa kyekimu agenda okwogera bino agenza okutula ku Namulondo nga wa myaka 73 kati kabaka agenza okutula ku Namulondo nga wa myaka 73 era tekisoboka kuwangaala nga maama we bw'awangadde ku Namulondo ge mazima tasobola kuwangaala nga maama we bw'awangadde ku Namulondo. Ekibuuzo ekirala ekibaddewo byensinza okulaba kubanga obadde owulira Prince Gundi the second the third Charles agenda kufuuka kabaka Charles owokusatu oba afuuse kabaka Charles owokusatu Nnaabakyala bagenda mukungubagira okumala ebbanga ly'ennaku 10 nagambye amawanga okuli Canada okuli Australia New Zealand Jamaica n'amalala gagenda kutuula gasalewo oba gasigala wansi wa kabaka Charles owokusatu King Charles owokusatu oba gagenda kubeera gokka ku luuyi lwago. Ojja kwebuuza nti mu nteekateeka nnaku zino eziddako biki ebigenda okubaawo. Ntandikira ku mukutu ogw'eggwanga omukulu ogwa BBC. Omukutu guno gulina okuyimiriza puroguramu zaagwo zonna gubeere nga gulaga nteekateeka eza Queen Elizabeth. Ekyo kiba muteeka kubanga mukutu gwa gavumenti. Tujjukira mu kufa kwa kabaka George mu 52 baatuuka okuyimiriza show zonna eza comedy kubanga ensonga zaali nkulu nga tokyalina byogamba bantu ebibasesa bakusigala bakola nga bwolaba nti z'okuka n'ensonga eze kati akalaaca mu 1952 kaavaako okumala ebbanga ne basigala na programu zino ezibadde ez'ebyobufuzi ba purezidenta naye nga boogera ku nsonga eri kakati ne wano BBC erina okuyimiriza era nzijjukira nti mu 52 mu kufa kwa kabaka George ow'omukaaga
n'omukutu oba TV y'eggwanga erya Canada ya CBC nayo yayimiriza programu zayo zonna okumala ennaku zaali 2 basobole okuyalinga enteekateeka zonna. Nnaabakyala afudde. Njagala okwata akapapula ka paundi y'e Bungereza kaliko Nnaabakyala ensimbi ezo bagenda zijja mu circulation. Bagenda kubisa sente empya nga ziriko King Charles III. Sente za paundi waliwo abagenda otokomoka omugabo bagandi buli alina paundi gitwale mangu nedda zijja kuvaamu mangu mpola mpola bagenda tandika kubisa sente empya. Ennyambala ya poliisi olaba ekikofiira kyabwe kibaddeko gye wandiise badge eya Nnaabakyala. Ebyambalo bya poliisi bigenda kukyuka. Bafulumye ebyambalo ebipya ebiriko Kabaka Charles kubanga kati yaliko. Akadde k'amawulire katuuse. Munzikirize nkigalire wano ku Lwokutaano olujja tujja kutunuulira Nnaabakyala asika atya oba afuuka atya. Nnaabakyala wa Bungereza yasala atya amangu eyali tasuubirwa kulabikako mangu n'atuuka ku mwanjo nga kwagala butayagala yalina okubeera Nnaabakyala wa Bungereza. Tujja kubitunulira oba olyawo lwaki kyali bwe kityo mboozi mpanvu gye nja okukunnyonnyola ku Lwokutaano olujja tujja okutandikira. Webale nnyo webalire ddala. Tujja kusookawo Taata Sante ne Johannesburg, South Africa. Lumala agambye nti alinze Titanic ali Bushenyi, Katereka Ibrahim ali Kasejjagirwa, Alan Sebbale n'abalala abagamba nti programu eno bagyetaaga waabwe. Munzikirize tuwumulemu kati tugenda kubisinga ebisinga tugenda kubanga tubisanga mawulire gaffe Ageesigika yebadde programu ey'omunaala. Mbagaliza birungi byerere.